Nkulamusiza webale kwekumira ku mukutu gwaffe okwagala Katonda kansubire oli bulungi. Olunaku lwaleero njaga kutunulira engeri eyokusatu abantu abagezako okubuzaabuza abantu abagoberezi ba Kristo gye bayitamu, engeri eyokusatu gye bayitamu okubabuzaabuza okubajja ku mazima. Bayibuli etugamba wiiki eziyise ebbiri nayogera ku ngeri ezisooka ebbiri, so oba tewaziraba ddayo olabe vidiyo zo ze nateekayo wiiki eziyise ebbiri. Bayibuli etugamba nti ekiseera kigenda kutuuka nga abantu baagala okuwuliriza ebyo ebinyonyogera amatu gaabwe nga tebafaayo ku by'amazima, ng'era bw'ojja ng'obabuulira ebintu by'amazima n'ebyamagezi tebakuwa budde, tebakuwa na matu, wabula bajja kuba nga baagala nnyo okuwuliriza abo ababuulira ebintu ebinyonyogera amatu gaabwe. Kiki tugendako kye kino wano yene engeri eyokusatu abantu bano abakyusakyusa ebyawandiikibwa gye bayitamu okubuzaabuza abagoberezi ba Kristo. Bagezaako okubabuulira ne beeyongera okugonzaamu okujja amaanyi mu njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, nga bagonzaamu bateekamu ebigambo ebisanyusa ebinyonyogera amatu gaaba bawuliriza. Engeri eno gye bakikola we bati nga bakendeeza ekibi n'obunene bw'okwonoona. Bakendeeza batya? Baddira ekintu ekibi Katonda ky'atayagala ky'avumirira ne bakuleetera okulowooza nti nno si kyamaanyi, oba okitegeera? Mu ekyo bakendeeza obunene bw'ekibi kwegamba ne bakuleetera ate okutambulira mu kkubo erikutwala mu kuzikirira. Batya? Katonda atugamba ffena tuli boonoonyi mu kigambo kye, naye abo abeenenya ebyonoono byabwe ne badda gy'ali alibasonyiwa. Kati gwe oba tosobola kwenenya, omuntu eyeenenyeza ekintu ye muntu akiraba n'akitegeera n'akikkiriza nti kibi, n'anoonya engeri gy'ayinza obutaddamu kukikola era ne yeenenya n'asaba ekisonyiwo. Kati bo bano abantu kye bagezaako okulaga nti ekyo kyokola kale Katonda takyagala n'ekiryokke, kwe kukendeeza obunene bw'ekibi, okulaga nti kintu kitono nnyo, naye ng'ate mu mazima matuufu si kintu kitono. Ekibi kyonna si kintu kitono mu maaso ga Katonda. Bayibuli etugamba teri muntu atambulira mu bibi bye aliyingira eggulu. Abo abeenenyeza ebibi byabwe ne badda eri Mukama waffe Yesu Kristo, ne badda eri Katonda nga bayita mu mwana we gwe yatuwa Yesu Kristo, be bokka balifuna obulokozi, be baliyingira eggulu. Kale we tutunako mu kitabo ky'ebikola by'abatume essula ya 3 olunyiriri lwa 19 wagamba we wati: N'olwekyo mwenenye n'olwekyo mwenenye. Badde mbikudde pages 2 nga ngamba nga sikitegedde awo nga tekikola makulu. Mukyuke mulyoke muggyibweko ebibi byammwe. N'olwekyo mwenenye mukyuke mulyoke muggyibweko ebibi byammwe. Olina okwenenya, olina okusooka n'otegeera nti obulamu bw'olimu bwa bibi, n'okkiriza nti ebibi ebyo si birungi era Katonda tabyagala, n'ojja eri Katonda n'omugamba ng'ofukamidde ku maviivi go nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo ligulumizibwe, obwakabaka obujje
ku nsi nga buli mu ggulu. Byagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwa mu ggulu. Nsonyiwa ebyonoono byange era onsobozesa okusonyiwa abo abansobya. Osobola mukasirise awo okudda mu kisenge kyo ng'oliyo wekka, Katonda n'omwatulira ebibi byo by'omanyiko by'ojjukira ne by'otajjukira n'omugaato bijjukira, naye n'omusaba bikusonyiwe. Katonda ajja kusonyiwa, wabula kitandika na kubikkiriza nti obulamu bwo bw'obadde otambuliramu bujjudde ebibi, era w'osinziira awo ne weenenya, Katonda n'alyoka akusonyiwa. Naye olina okusooka okukkiriza nti weetaaga okusonyiyibwa okusobola okusaba ekisonyiwo. Ate ebintu ebyo by'oba weenenyeza olina okulwana ennyo okulaba okusaba Katonda amaanyi akusobozesa obutaddamu kubitambuliramu. Si kusaba leero kisonyiwo ate enkya n'oddayo, n'osaba ekisonyiwo nga wakamala ate n'oddayo. Okitegeera? Awo obanga atasaba kisonyiwo. Bwe tugendako mu kitabo kya Yokaana essuula esooka olunyiriri lwa 8 n'olw'omwenda wagamba weewati. Yokaana si ye yali omusana, wabula ye yatuumibwa ategeeze eby'omusana. Yokaana si ye yali omusana, wabula ye yatuumibwa ategeeze eby'omusana. Kristo ye yali omusana, omusana ogw'amazima ogujja mu nsi okwakira buli muntu. Kale nno mbadde mu kitabo kya Yokaana, mu njiri ya Yokaana, naye nga mbadde nyina kusoma ebbaluwa ya Yokaana. Ebbaluwa ya Yokaana esooka mu kitabo kya 1 John, ebbaluwa ya Yokaana esooka mwe mbadde nyina okubeera. Kale gamba bweti, wagamba weewati olunyiriri olw'omunaana, ssuula esooka olunyiriri lwa 8 n'olw'omwenda wagamba weewati. Bwe twogera nti tetulina kibi, twerimba ffekka, era n'amazima tegaba mu ffe. Naye bwe twatula ebibi byaffe, ye mwesigwa era mutuukirivu okutusonyiwa n'okutunaazaako obutali butuukirivu bwonna. Bwe twogera nti tetulina kibi, twerimba ffekka, era n'amazima tegaba mu ffe. Naye bwe twatula ebibi byaffe, ye mwesigwa era mutuukirivu okutusonyiwa n'okutunaazaako obutali butuukirivu bwaffe. Ebbaluwa ya Yokaana esooka olunyiriri olusooka essuula esooka olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda. Ti bwe twenenya, bwe tugamba nti tetulina kibi, tuba balimba, tuba twerimba ffekka. Naye bwe twenenya ebibi byaffe, ye mwesigwa, Katonda mwesigwa okutusonyiwa, okutunaazaako obutali butuukirivu bwaffe, kubanga ye mutuukirivu ate mwesigwa. Kale bw'obanga Katonda akuteereddewo engeri gy'oyinza okumutegeeramu ekigambo kye ng'akikuwadde, lwaki tofaayo kukisoma n'okitegeera? Kubanga oli bw'ajja ng'akulaga ekintu ky'okola kibi nga naawe okimanyi kibi, naye ng'akulaga nti si kibi nnyo, oli okay, lwaki tofaayo okunoonyereza okumanya ddala ndi okay? Kubanga buno obulamu bwe tutambuliramu bumpi. Oyinza okubeerayo emyaka 4 oba 5 oba 7 oba 8, n'ate gye emyaka mitono nnyo
oba ng'ogikompeyalinga ku bulamu obutaggwaawo, emyaka 80 n'emyaka obuwumbi n'obuwumbi n'obuwumbi obutaggwaayo, tosobola bikompeyalinga. Kati obulamu bwo obutaggwaawo bwe buba bwesigamye kumanya ekyo ekyamazima, lwaki towaayo obudde n'okitegeera? Okitegeera? Kale bwe kityo we kiri. Engeri ey'okusatu, abantu bano abalimbalimba abajjira nga balimbalimbira mu byawandiikibwa okubuza abo abaana ba Katonda oba okusobola okwefunira ebyabwe, gye bayitamu engeri ey'okusatu kwe kendeeza obunene bw'ekibi, okulaga nti ekyo ekibi ky'olimu si kyamaanyi nnyo. Eyo y'engeri ey'okusatu gye bayitamu okubuzaabuza abagoberezi ba Kristo. Mbagala nnyo, Mukama abankuumire. Oba olina ky'obuuza kiteeke mu comment section. Watonaba kusubscribinga, subscribe, sharinga video, tuke ku bantu bangi bajja wano tukubaganya ebirowoozo. Mukama abankuumire. Tulagane mu video eneddako. Weraba.